Owange weddira nkiba ki sekabugo ogedde sekabugo lwakuba oli mulenzi mboloko erina kabugo ko ye sekabugo naye Imran jjajjawo mumanyi akulira ekika kyenkima jjajja wange totunuulira maama wo yani Mugema omanyi nno high five omanyi Imran naye wasiibye lwaki twalidde ddaaku ate mpulabaga nti kasa tolya ddaaku tukirizibwa kusiiba naye ng'ate busiiba bulijjo naye waba neerabidde omuzukusa weerabidde watewalina ddaaku ngeweere naye nga neerabidde kale nga neebase nnyo wakooye nsobola obutagimuwa bambi ate nga kasa tolya ddaaku tokkirizibwa kusiiba olumu asiiba nga tagiridde nagamba nti Allah namusuubiza maama alina emyaka 10 naye amanyi Allah nnyo amanyi n'okungamba nalaba oba tewali ssente kyakigenda lya nsiibe bakasitoma bagenda kujja baleete ssente oba wenaasaala kati nagenda kuvicti wadda nga akugamba wali yakubidde ku ng'amanyi akubye direct call batekuba bazze nga tewali yakubye nagamba agenda ku bambi ye mwana we yeka myaka 10 oli kuti watyanimu eno kyekibuzo osanga nyo nakibuuza abantu because omuntu ayinza okuba nga ali awo ayagala kuzaala naye ng'omwana aganye bugaanyi gwe toyagala bwagazi kuloza ye gundi kigundi tali londi ebiyinza oyita bintu bingi nga bikutraumatize nakosoko kiwa obudde sagala nakwagala ekyekango kyali kinene watya nnyo abantu abamu baba banjawulo simanyi olina kuoserekedde maama n'ofumintiriza ng'olanga zeewo mu kirooto ekyentiisa sobola kwerabira mwalimu okkuba bwenzi ng'oli muto osoma ati nembeera nawepoka enazaala yekula wenazaala era mbadde n'omwana wange taata we tamulabangako mulaba naye nga si yaliko mulaba waba muwaddeyo 5 bwatyo mpolampola naye toddawo kukaaba kwekubagiza nti koolinde bakowe giriba oyiriba kigambo kuyiriba kitegeeza gwe giriba kasitoma wankubira namwe atuli waka osobola okujja n'otusiba ngenda nalira simulekera nsi simulekera kyalo oba mukuza nze ngenda naye nga wabeera we mba mbeera wenzira wadda kubanga mba saagala olunaku lukye nga baŋŋamba nani yakoze kino nani yabadde n'abaana ne bakola bino tambula naye wewala ebingi njovu teromera amasanga gaayo tambula naye okujjako nga ngambye gyagenda kusamba mupiira enda yekka bambi Welcome to yet another edition of Share with Arakebi. Hope all is well. Tukyali mwezi gwa bakyala ne bamaama omwezi guno. So olw'ensonga eyo nti omwezi gwa bamaama ate nga maama bamukyala. Ensonga lwaki nsaze okujja okukyalirako ku Imran. Imran story nagiraba ku TikTok nenkwatako. He's only 10 years old but he can plait hair. Ate nga asiga nti asiba kika kimu. Wabula envi zonna okusinza ku videos zonna ku TikTok. So nempikinga interest mu mwana ono. Nanda omwana wankizo omulenzi. So nengamba nga celebrating abakyala ab'amaanyi mu mwezi guno. Nenda nga mama Imran mukyala w'amaanyi ate mama wa buvunaanyizibwa. So nga ngamba nti
celebrating mama wa Imran n'abafaana nga ye kiba kya buli azamaani. So that is why nsazeewo nzijeko kawempe ku Kate Farao wendi era we salon gye musanze bakita Twins Saloon we musanze nenga akatunyumyemukko. Oli musiraamu? Nedda. Omanyi nze Imran nga tegwe mmanyi? Ye musiraamu. Bakuyitaani? Ampita Sylvia. Sylvia. Sylvia ko Mugisha. Bakuzaala Kisoro. Kibaziika. Olwo kyakikuleeta e Kampala baana mmwe mufuluma ku Easter. Okay, bana mwe mugenda ku Christmas muleka ekibuga nga kyereere bakuzaalidde Kampala okulidde. Yes. Imran omufuna wenkana nki? 15 years. Omusajja oyo yali tumukwate ffe. Banange emyaka 15 ng'oli lubuto. So tusiga ku kifaananyi bwe wali like omwana myaka 15 naye abeera mwana oli lubuto. And how did you even tell your parents I am pregnant? Ekyo kujja okufuna mu lubuto. Nasinkanira bizibu. Nakula na jjajja. Jjajja n'afa. Muri period nga jjajja nga afudde nali sinaawo okubeera kimwalo. Ate nalina boyfriend mpola mpola nfuna olubuto n'ate we nafuna olubuto sayisibwa bulungi nnyo. Nga tosobola kubeera na maama wange. Teeka wanazenja project nga tolina maama wo. Nga sisobola kubeera nga sibeera na maama, sibeera na taata. Memba sibe bakukuzizza nabo balina abaana ab'okulabirira. Nayita mu kingi. Olwo boyfriend ali ku ki omunyonyole nti ndi lubuto? Olunaku olwali lutya? Ng'omugamba omanyi we have to talk. Lubi nnyo. Lwakuba ebirwa munnange byerabirwa. Lwali lubi nnyo naye maama we yambeererawo. Omugamba nti mukwano ndi lubuto. Reaction yali etya? Mbi. Yali yenkana ki ye? Ye teyali mukulu nnyo. Naye yali mbi. Ngamba tali wadde tayagala. Nagambako nti nzaala tejjagala mwana. Yes, exactly. Exactly. Bwatyo. Naye naguma nnyo mu bulumi nti tewali ampa. Gwe ki ekyasinga okugumya? Ki kyasinga okugumirako? Era olubuto olwo. Ng'omwana gwe oli omwagala. Saalina ekyo kirowoozo nno ate. Nagamba bugambi sigenda kujja mu lubuto nga bwe baŋŋamba. Aŋŋume nzaale omwana. Naye we nali mu ddwaliro nga ngenda zaala. Bonna abantu abakwatako taata jjajja wa Imran side ya taata we ne side ye bani bosoko. Nalina emikwano nga balina saluuni gye nasiibanga. So oyo omukyala kati ali Canada. Bampisa bulungi nnyo bandabirira okuva ku olwo olubuto nno paka we nazaala omwana. Naye we bantwala mu ddwaliro okuzaala oyo omukyala we nabeeranga naye ku saluuni beerawo nnyo mu ddwaliro. Ne maama wange yaliwo mu ddwaliro n'omukyala azaala taata w'omwana nazaala wange naye yaliwo. Kati ne bamukubira essimu omwana ne bamugamba n'asasula theatre akulongoosa wali kato ne bansala. Kati n'omwana namuzaala nga munene nnyo 5.3. Wazaala kabuzi. Imran wali kabuzi. Kati that's a big baby for a prime gravida. Era ye yali munene era amaze kula n'akogga. Tozali omuliisa ebintu by'amaanyi ng'oli lubuto. Baali bandabirira bambi. Oyo omukyala nali muyitanga ssenga. Ono oli lubuto ebirowoozo ki byakuyitanga mu mutwe? Nakaabanga buli lunaku paka we natuuka ne mmanyiira buli lunaku nga ndaba mbonaabona nnyo. Ate nga bakulabirira? Naye nga nina obulumi ku mutima. Yes. Nga wejjusa? Natuuka nene kale nga ndaba still mbonaabona. Nina fine baali bandabirira naye nalina okukolanga era still okubeerawo. Kyekyampa amaanyi ennyo okubeera nga
nyimirira mu saloon eyo nembeera nga nkola nga nsobola okufuna ekyokulya oweyigire enviiri nali nzimanyi naye nga sifaayo mala funa lubuto ne ntandika okukitegeera nti kati ennaku ezze kubanga wali nga mbeera ne jjajja wange ye yali nga afangayo buli kimu ng'akituwa ye bwe yafa nalina okutoba kubaawo yafa nga tonafuna lubuto till mpaka ne kati ntoba leka lutobera babiri kati ate mbadde ne saaluni yange ng'eri awo ku konteyina naye waliwo abagagga abajja ne bagulawo twali tugenze matuga kukola neona mutabani wange tugenda okudda nga konteyina bazisaze ebintu byange bigendeddemu tunatuuka ofune saluni eyo ozadde bakulongooseza bweba bakulongooseza waliwo embeera gyebatakukiriza kuyita mu strap store kuyimirira nnyo okutuula nnyo kati we nazaala wange nagamba nzija embeera eno naye nja nembeera naye we yandabirira paka mwana naavaamu bulungi n'akula waliwo abantu abagamba balugeresa nti okuzasanganira zaabwe sanga mala teyambeerera mubi yadde mukyala mulokole engeri gyenna abaana abalenzi njitya mukyala mulokole ate nga azaala basiraamu azaala basiraamu so ekikubeera kyangu okubeera naye kimbeerera kyangu vaayo yenkana ki omulenzi wa mwaka yakulabirira yandabirira nnyo era nsaba bambi mukama wamuwe ekikolwa kino ekyokuba ngaofunye olutongo n'emyaka 15 singa osanga omwana alina emyaka ng'egyo oba omuto okuye oba singa Imran yali mwana muwala ki bwali mugabe mweyembera kyewayigamu yiga nnyo paka ne kati ate kati nandibadde era ninayo abaana balala naye nayiga nnyo sobola kukiddira wali mugambye ki Imran nandi mugambye mwana wange nali mutuuziza era ne mubuulira kati nga kati Imran waliwo ebisiyaga Imran mutuuza ne mubuulira ne mugamba waliwo private parts zitakkirizibwa omuntu yenna kukwatako mu mipiira gy'ogenda omuntu yenna wakukola ekintu bwe kiti ngamba era kyemanya balina okuntegeeza oddamu ddi okusiba enviiri ng'omaze omuzaala addamu maawo ojja naye ku saluuni nzija naye muzaazika mu saluuni era nga oyo senga oyo ali Canada nga bamulabirira be bamunaaza be bakola ki bamwagala nnyo nze ekyo kyakuba n'amaanyi okuba nga okola nga ne saluuni ogyagala yes kyampa nnyo amaanyi nga ndaba nabo bafaayo gye tuli nga tetulina naye nga ndaba bo bafaayo tosoloozaako okukubira taata kati nga mukubira ngakubira taata w'omwana we namugamba omwana talina mata nga yamukubira oluusi kale nga nze sookuba ne batankwata bamanyi ozze kugamba kino tewali kino bwekiri nanga batabani ba Falaawo mukama abawe abasaasire abakyusira emitima baba tebamanyi kyemuyitamu ayiga ddi atandika ddi okusiba enviiri omuyigiriza ddi atandika ddi okugeegeenya amutani kyensobola okugamba atandika okusiba ku myaka 7 bulungi ennyo era ffe abatumanyi bakimanyi ku myaka 7 papa abadde aluka emiguwa omuyigiriza otya ngomuganja ngaoyimire obako katandika mpolampola katandika mpolampola manyi so okubeerawo ekintu oba nga kikulimu kubanga simukasa simukaka nga kyomugoba omukana kojja nekazanyira mu mutwe addayo zanyire bano nga simugoba kubanga yeri era ndowooza ayagala ng'akiwulira atandika okuluka emigwa myaka 7 yasoma alimu omutwe ate awo eriwe nga muweerera nga musasulira school fees mpola mpola nga waayoko mpola mpola bwatyo tubeera mu holiday yambeerawo nga nkolerako mpola mpola bw'oba describinga Imran abadde atya
story ye like journey yengo masomo mazala bwali emwana alwala kubanga alina pneumonia. Oh dear. Ati eno weather nkyankalanyiza ddala enkuba yeekera okutonnya emulaaza kubanga alina pneumonia. Amufuna ati amufunira mu ddwaliro waliwo abaali bazze okundaba bamusitula nga tebamubisse n'asika empewo. Ati bwe yasika empewo atandika ovaamu ebyovu awo wafunira obwo obulwadde. abasawo bo bagamba ki bamukeberako bamujanjabyeko? Bamukebedde nga mutwalanga ne bamukebera naye olumu sente zikubula kale gamba nti ogenda olabe kati amawuggwe gali mu mbeera ki. Alina pneumonia, alina asthma? Alina pneumonia. Ti empewo wejja emuaffectinga afuna kiri ekifuba ekitakutuka n'ennyindo okuziira. Awatina ibanga ki kuva we yazaalibwa. baby Imran. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Empewo webeze nga nnyingi bankubira ne baŋŋamba Imran ali bubi nemunona kubanga asomera wano ku Namutebi Nkata. Ali mu class Kati P5. Miaka 10. Imran. Done. Miaka 10 oli mu P5. P5 eri etya? P5 nyangu naye era ebimu biringa bya bikola ki? biringa bya P7 byetusoma biringa bya P7 Bikumenya. Katono. Oli ku game awo? Okola ki? N'okusetinga eno paadi. Ati nabasikula bamaaso mate ngamba Imran nga simulaba awo ddala oli ng'ontunulako. Okutandika okusiba enviiri waliwo enkana ki? Osobola okujjukira? Osobola kujjukira. Ekyakwagaza okusiba enviiri? Mami wange namulabanga nga talina amuyambako ng'ali yekka. Ne ntoola ebiviiri oluusi n'ensiba. Okutoola ebiviiri kwe kuliwo? Okukwata ekiviiri kineeno nemuweereza. Kati ng'opima obubala bubazi kuba ndaba abantu abamukalera obeera obubala? Nedda obuuma ne sayizi. Sayizi. Ebiviiri bino byawukana mu nsiba? Nti ebisiba ekiswayisi ebisiba akatutwa? Ebimu byawukana ebimu tebyawukana. So watandika na kumugabira? Otyo? Nga muyambako twamaliriza siba malayo emigowa naye kati bwe nakula kati ntandika n'omutwe ne ngumaliriza. Kati oli kafulu. Bakukkiriza ddi okusiba emigwa kubanga era amanyi bw'oba otandika osiba mu volongoto oba asookera ku kiddole? Saasookera na ku kiddole nsi. Olange ku migwa gyennyini bakasitoma nga bakukkiriza okukwata mu mutwe? Waliwo omukyala ye yali tayagala nze mukwata mu mutwe. Okitegeera nga tayagala obusiba emigwa galabanga bwagenda omuzannyiramu. Kyakuyisa kitya? Si bulungi naye egamba kanakana nze kanve mu mutwe. So eyaddako n'akukkiriza n'omusiba emigwa ne giggwayo wabulira otya? nawulira bulungi. Nga ne mami wangamba thank you. Mami okugamba thank you gwe ng'omwana kikuyisa kitya? Mba mpulira bulungi. Do you think abazadde balina okwebaza ku baana newankubadde bye baba bakolera ebintu? Omwana bamwebazaako awulira bulungi kyokka ekyo kyokka? Awulira bulungi. Nasanyuka n'okusanyuka. Nogala n'oguddako kamusibe. Kubanga ife waka Imran yakimanyi wayoza bintu
mugamba thank you daddy. Ekimuzaamu amaali omumotivatinga akasente abantu basiba emigwa babawa sente. Imran bakuwa sente ng'osibya emigwa oba ka thank you kaamala wemba nina kyenjagala mpa nengula namba guli omulimu ogwasookera ddala lwaki bamama tukola ebintu ebyo anti olaba ngate ensala mbeere nga musasula mbu akoze kubanga akyalina okusoma. Kituufu. Sente zijja mwono munnyonnyola naye ne mumutegeeza kino bw'oba olina kyoyagala namba bwezibaawo tujja kukigula waba tewali ojja kukitegeera nti ziriyo ate nga baana bategeera era w'omugamba tewali tanyiiga. Mama waffe twagendanga mu kyalo jjajja n'akuwaayo kasente mami n'abalabona nga babawadde otuka mu mmotoka n'abasolooza naye akabaterekeere omuwa atereke nebambi olaba n'akujjukiza tewalidde toke aba ayita mu kingi naye nga tajja kunnyonnyola. ffe mami tukyamubanja wadde kale yafa naye tukyamubanja nnyonnyola oŋŋambe naye nze nkubuulire oba tojja kunnyonnyola mwana oyo buli kimu wabaawo ebikutuddemu ng'olaba kyokka buno bwafunye musobola obugulamu emmere ziri ne zimala kiri. Kituufu. Imran sente zo naye 15 naye mbadde ndowooza oba tuzzeemu ekiggulo nakkiriza bulungi kubanga ye tasobola kukaayanya ng'ogambye kubanga nabo bakasitoma munaye abajja namutiipinga namugamba nsanyusiza nnyo kankuweeyo omutwalo kati akubuulira oba nze musaba sizimusaba. azikozesa ki ezo omutwalo gwe bakuwadde? ndiramu ebyange by'omupiira. Eby'omupiira oyagala nnyo omupiira nnyo. Osamba namba ki? Nsamba namba 9. Namba 9 yakola ki mpozi? Abeera winga, striker na midfielder. Wonna okulukuse omuntu yasooka yadde okukkiza okusiba omutwe gwe omulamba wamukonvinsinga otya wamukakasa otya nti osobola omukyala siko mukafaananyi nga nnyingidde wano naye nga njala kunsibamu kasibundi ka penso oba ka notless Imran nojja nogamba madamu tuula nontandikako nenzikiriza gwe wamukakasa otya nti kyokola okimanyi? Waliwo anti wange kati yagenda Dubai gwe nali ntandika okusibasibamu nga ne kasitoma asobola okiraba nti nanyumye kati we namusibanga ne kasitoma omulala n'agamba nsiba gana okulaba n'omulala nsiba nga bajja bambi essanyu nize libeera awo omutwe gwonna gunyumye bulungi ekifo yabanga kyokumala omutwe omutwe si bbanga ddene kisinziira muntu mutwe gw'alina. Mukama wange kikyotegeeza mu ekyo ensanga Edgar omalako bbanga ddene osekeera oba charginga differently nti ono Edgar alina omutwe munene. Edgar kitegeeza nga omutwe munene oba charginga sente za njawulo kati omutwe ogupima otya nti guno munene oba omanyi ng'omulaba kadde wekikategeeza tunula eno Imran oba obutunira bwotunoga nti oyo nakati zonteeka mu kategori ki? ng'omutwe gwe si munene kati zonyinza kumalako bbanga ki? si ddene nnyo kubanga yakimanyi nti enviiri tuzigerera nnyo ssaawa si za ssaawa olwofunyeyoko omutwe gw'omukyala n'omusiba n'otukesa n'olya wannaayo oyagala kwekuba omugambe naye omanyi anti genda ewatukaako bwoti n'owulira bwoti kyekyali kibaddewo nangamba nkooye mama nga Edgar n'atuka akati nagasa ategedde Edgar ng'atabuse nangamba otongeremu ku ssente. I know ekyo kirungi. Buzibu ki bw'osinza okusanga mu kusiba abakyala? Kutubba batya batubba oli omumaliriza omusiba enviiri
n'agamba kankutere ssente ku ssimu. Ayita otadda. Mambi bakyala kimene mutima omubi omwana kasente kene mumubba ng'ayimiridde akanga badde asiba enviiri musajja wattu mpulira ati birumya n'ekifuba n'otambula n'ogenda nodda waka ne weebaka nga nawe olina abaana. It's so nice. Bameka bakakikolayo bwe kityo bangi ate bangi abamu twabajjako nga kisusse. Tekikumalamu maanyi okubanga okoze omulimu omulungi omuntu n'atakusasula. Imran omulomberayo kadduwaawo amulekera Allah. I know. Somoza ki okulala kwofuna? Tewali. Tofuna ebizibu tiyonzira onviri kaweke zino munyerere ate ntawange tobifaako. Awala abaja nesituka nga munazaamu nokunaaza omanyi iye okujja okusiba enviiri kyekirala kyomanyi mu saluni kunazaamu no dryinga nosiba enviiri kitagalo ki gyosinga okwekakasa kati nganze nonga ati kakati omanyi kalibala kankusibe kano akaviiri kajja okunyumira akaviiri kyolooza kosooka onnyanguyirizaamu naawe kewekakasa nti okasiba bulungi. Lwaki otunulira mbabe? Nedda. Sobola kusiba nooti. Notilesi? Nokkiriza. Iye. Naye nga nti omwana Imran asiba. Birungi ki byofunidde mu saloni okusiba enviiri? Bingi. Nga ki? Kageemu kaako nkalaba okalinaawo kyekirala? Mupiira. Omupiira ogugidde mu saloni? Ewe. Saloni ejjiramu wamu mupiira. Nkola. Okay. No, agamba ndowooza oggula emipiira gye sente. Okay. Kubanga buli kaseera bamubbako omupiira. Olina oggula omupiira. Oba toguze mupiira okunyiiga. Nejazi. N'engatto z'omupiira. Zozo abigula ku ssente ze. Taxi. Nakugambye bingi. Byebyo. So enviiri gwe ozifunyemu ebyo. Bano tebakuyeeyo olwokuba osiba nviiri ku ssomero? Abanegomba weegombi tebanjeeya. Baŋŋamba nakulabye ku TikTok, nakulabye ku BBS. Naye nga abasinga bagamba nakulabye ku TikTok. Iye. Okay. Abaana abato abatayagala kukola? Abaana abato abatayagala kukola. Oba tayagala kukola eno ensi temuli muntu nti no atayagala kukola. Buli eno ensi olina kukola. Teri muntu gw'otagenda sanga nga takola. Kimugamba nnyo. Ebyo ani abigamba? Mami. Ebikunyiiza? Abaana balezinga temwagala bagambako. Naye naddala nga yakutandika kusamba mupiira nga ng'ayoza ebintu. Nedda. Mami akukkiriza okubeera ng'omwana okuzannya? Nzikiriza tuba tetunayo bakasitoma. Oba sikyo kasitoma ne mmaliriza ne ngenda. N'odduuka ndowooza oba obaliriza. Watya ng'obadde ofuluma bw'oti kasitoma n'ayingira. Mami n'agamba sooka olindeko sooka n'omumalirize naye ate ng'olaba training egenda. Ekimangu. Nsooka kumaliriza mami kyagambye. Obalansemu otya okusiba enviiri n'okusoma? Tuba tunyuse leeti eyo essaawa za kiro olwo nnaku sigenda ku ssomero. Okay. Bweyagala kubeera ki ng'okuze? Njagala kubeera musibi wa nviiri na musambi wa mupiira. Sooka mbulire mu Uganda mula musibi wa nviiri ki gwe weegomba omusajja? Yogera ano omugambe. Omwana muveeko ani gwe weegomba? Bajjasho. Otyo Bajjasho ni mugambe. Bajja by the way Bajja is my friend mugambe.
bajja shono omwana wuuno otyo mugambe mbajja twali agadde bajja shoni mutunuulire kage mukambe kade kwata nasamye mujeko leka bisigazaawo is a good boy ajja kwecontrollinga otyo bajja shoni negomba kusibako naawe otyo mugambe negomba kusibako naawe iye negala kusibako naawe kikyo wayagadde akukolere tewali wangi just kusibako naye anti era kyekimu bwe oyagala kusibako naye bweba olina kyoyagala okukolere oba kutwalako mu saluuni yosibeko naye okitegeera antwaleko mu saluuni ye nsibeko naye enviiri ozimanyi mbajja zasiba asiba nviiri ki asiba kusiba yenna abimanyi naye asiga kuyinsolingako wigs kyekyo katulina kuyiga kusiba wigs njagala kusiba nviiri ne wigs ennungi kubanga ali mu feeno abata installing wigs talina experience yekyo tamanyi nakyo kitegeeza kikyo wali agadde ate mami bamukolere wenga gwe Imran ng'omuntu sanga kuuza mama otumuyambe muki kikyo wali agadde mama bamukolere kyowuliramu emirimu egola kisaanidde mami mukolera saluuni yiye kyenjagala kyokka saluuni abaaki wali otunyonyera ku konteyina gy'osanga basumuludde saluuni batwaliramu ebintu byaffe awo entandikwa yonna weeti we yatandika ey'okudda wansi bagula ebintu tebabibawa babitwala butwazi bazisala naye nga bazitwala nnamba nga bweri nekufuluzaako tetwayambibwa waliwo otandikira ani yazitwala nannyiniwo kyenzikiriza nti nno yali mu kontrol y'ebyo nti ajjawo ebibye olwedde baguzeeyo gomwalinga musasula mwamutuukirirako konteyina yo kubanga twali tetumanyi wakumujja mwamusasulanga muti sente twazitakanga ku ssimu oba najja n'azinona kati ku ssimu eyo singa genyini kwakubira n'olaba yaŋŋamba tebalina bwe batuyamba kubanga batuwa ebipapula ebiraga tuveemu naye babituwa naye bayanguwa okujjawo konteyina bale bawadde ebbanga ki batuwa myezi 2 naye ate tegyawera tegyawera ndowooza yali aguzeewo yali ayagalawo mubwawo nenkita kati obulamu butambula butya n'omwana n'okuba nti nno otambula saluuni ku saluuni oba kati wano wooli kati wooli best ndiwo mpolampola kubanga era tojja kubeera mu kifo kimu ekyo paka gyokuma okubeera ennyo mu ekyo kifo kyendabye okusinziira nti zunze otuuka nokya nti omuntu akoowa akukooba simanyi kubanga gye mbadde ku 5 twadde tukolera ku 5 naye ng'olaba embeera n'ogamba waayi nze yeeguya kaŋŋome paka nti we yagamba baawe tayagalawo bantu te nannyini kifo waba akugambye bw'atyo oba olinda ki aye mandowooza nti bwosiba mu salu bensinga okulabako nti omutwe gwosiba gwe bakuwaako kyenakolanga buli mutwe gwe mbadde nga nsiba nga mumawa ate kubanga bambi lowooza bampa mmeka ennyo era ziba ssente ntono omutwe gwa mmeka ng'otetenkanya bulamu 4,000 ebiviri ku ebiri oba nga byange oluusi nga bibiri oluusi nga ku ebiri depends mu kyagenda osi ate ne bakasitoma asooka n'atuuka mu kifo n'akipima n'alaba nga kyekifo tasobola kiwa ezo ssente 4,000 n'akuwaza akuwaddeyo n'osiba ebityo otagala butagazi somoozebwa kikosinza okusanga somoozebwa kwa mirundi ng'ebiri obutaba na wakukolera nti wano
n'ekyokubiri okusiba bakasitoma nakugamba ssente ngenda zikusindikira Nayitamu nga Imran kwagala. N'atadda. Ate nga bw'aba ne ssente agenda walala, bw'aba talina ajjukira ggwe. Bwe obulamu oyitamu n'ogamba naye Mukama ndi ku ki? Obulamu bwankaluubirira nnyo emyezi gye giyise omwaka oguwedde. Kata nnette. Nakaabanga nekinkaabya mu nnyumba batugobye. Omwana wo nga tomulowoozaako mukubani. Njogera naye nangamba kanamulekeraana nga mulowoozaako bannange era kye kyangumye nnyo. Naye natuuka ku pointi ey'etta nempulira nga akubuulira oba teyansanganga mu nnyumba nga nzimbye amaaso. Nkaaba buli lunaku. Kiro misana. Nanti tokola, bakasitoma tebakyajja. Tolina yadde akubira akasimu. Omwezi gugudde gwakubiri gwakusatu nnyumba babanja. Kangenda bezaawo nti omwana. Semukingi bannange. Simanyi na kumanya. Simanyi. Omwana nannema n'okuweerera. Musaamu kasimu. Nkamusaamu wafunayo 5 n'agibawa. Era of which tegijja kukola wiiki geba oli awo. Bagisangawo ebbanja. Oba oli awo nga bamugobye. Naye gwe tomanyi. Gy'asomera ssente mmeka? 39. Ttaano. Naye mukwano zikubula. No, mukwano zibulira ddala. Imran, none ebikajja wasanga maama ng'akaaba. Wamulako ng'akaaba walabanga maaso magazimbe. Mulaba ng'akaaba. Ng'omubuuza oba nga otandika okufumiitiriza ekimukaabye? Nga mubuuza ngamba sirina ssente. Gwe olowooza otya? Nga nange nkaaba. Kale gwe ki ekiba kikkaabya? Bandaba mami wange ng'akaaba naye. Angambyeko togenda ku muzikiti tokaako osabe Allah aleete bakasitoma. Nagendanga. Nanga bwe ngenda komawo waliwo kasitoma amukubidde namugamba ntanagala onsibe. So Allah akoledde ebintu eby'amaanyi. Njagala ogereko n'abato abali eyo abatamanyi kusaba. Kati nga tuli mu Ramadan era nga tebasiiba abato. Bw'oba osobodde osobola okusiiba essaawa 7. Bulungi ki obukirimu? Wanga Allah Nabi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti nno omwana omuto alina kusiiba ssaawa 7. Alina kusiiba paka ssaawa 7. Naye oba osobola okumalako olunaku lulamba paka ssaawa 1. Olwo nabagamba balina ulcers ne batasiiba naye nga basobola okuba bakulumu. Balina emyaka 12, 15 naye nga bagamba balina ulcers naye nga balimba. Waliwo kiwuliddeko ekyo? Abo bajja tuuka mu ggulu Allah abo kyomuliro kubanga bo baba balimba. Nga balimba nti balwadde ba ulcers. Oba bazifunire eddala Allah bagambe. Ulcers zaagala kati kamuzifunire eddala. Si kyekyo? Eddiini ani agikuyigiriza? Jjajja wange. Jjajja musiraamu. Akugamba atya? Jjajja mukyala yo yali mulokole. Naye nga obudde buba butuuse obw'abasiraamu nga bagenda ku muzikiti. Ng'ogenda ng'osaala? Ne mami wange. Mami ate tali musiraamu, eddiini wagiyiga otya? Ogimuyigiriza otya Imran? Nanti era nze nkimanyi nti musiraamu. So mugamba Imran saba ddiini gye nsaba.
kati n'omukuumira mu Katonda kinnyambye nnyo. Bwe kinnyambidde nti mwana muwulize, tanyooma, awa buli muntu ekitiibwa, tamanyiira bantu, kirabye tamanyiira. Kati ku muzikiti eyo babasomesa okuwa abantu ekitiibwa, ekyo kinnyambye. Era babagamba nti muzaddewo ye Katonda wasooka. Tijja naayiri wansi wa bigere bya muzaddewo. Kati ekyakimanyi abazadde abasinga naddala abakyala singa batakyakwatagana bulungi na mwami asikazzawo omwana amugamba ebintu bingi oluusi n'eddiini n'agimugjamu. Kiki kyosinza okwesigamako kulanga omwana omusikomedde mu ddiini ya kitaawe? Nti era tulina kwekwata Katonda kubanga era lyekkubo. Mwana tulina musigamu bukyayi eri bantu oba eri taata wa, at the end of the day we taata we mu ngeri yonna oyo daddy we. Ate Imran yagala nnyo taata we nnyo, era siina lukusaada obuyinza obumugaana okulaba taata we oba kumugamba toyogera na kitaawe. Tewali nsonga. Anti obeera oyagala jjoba okufuna omuntu akuwalanirako. Mwana muto teyeetaaga na bintu ebyo bya kisiru. Ye ate walaba nga nnemereddwa nnyo tetulina kyakulya kubira ku daddy. Nze nkimanyi agenda tuwa. Walayo omukubira n'abawaayo. Ngamba olaba nze gambye mukubire. Daddy yawasa? Simanyi. Simanyi bimufaako nnyo munnaayo. Ogala kibuuze naye nja kusaba busabe bantu baffe balabe kye basobola okukola naddala mbajja omwana mulenzi ono n'alisabye ofuneko olunaku lumu ajjako mu salooni yo atuleko naawe asireko naawe. Actually ngenda kumakinga sure nti nkwera ku mbajja ndabe obasobola okufunayo akadde Imran atuukirize ekirooto kye nga Ramadhan eno tennaggwako akkirize nti mu butuufu Allah asobola okutuusa ekirooto ky'omuntu tekituukirira n'asobola okwenviiri n'embajja mu salooni yaawe. Njakuba okola nga nkola mbajja abeere nga alabako Imran then n'ebirala osanga Allah n'akola nga bw'asaanidde. Nena njagala kwegattako ku ddoboozi lyo okusaba omuntu yenna oba alinayo salooni wasobola wonna oli ayinza okuba nga ebintu kyabikozesa naye nga asobola obiteeka mama Imran naba nga asobola okufa ng'ate Imran asobola okusoma musajja wattu afuuke stylist owakabi. Era kubanga togenda mbeera naye nga buli kadde okaabira abantu. Naye ffe tulina kukolera sawa tujja kuba twagala Imran omuzzeeko. Ekyo kyo kinene bikyukamu kituufu kama wa buyinza. Bagamba ekiguwo kimu byasobola okukolera. Nze waliwo yasasulira Imran school fee. Ningamba ye Mukama bantu abalungi gye bali. Naye kakati mpozi omwana waali kankireke mukwano so singa omuntu aba ayagala to reach out okutuuka ewo okuyambako asobola kukola atya ayita atya akufuna sobola kunkubirako ku 0748 93 25 79 tugiddemu 0748 93 25 79. N'ey'omulimu 070 78 900 59. Essimu etamanya ki? Gye nsoose okusoma era etamanya gange Sylvia Komugisha. Then eyo gye nzizeeko okusoma waliwo yagimpandisiza dda. Erimanya ga Jane Nasozi. Okuba mu kibiina ki? Maama ebyokusoma wabiviirako ddala toyagala kutunula mu lubaawo. Maama nze naye wali oyagala kubeera ki?
nandyagadde ntwale sayansensi naye sikyasobola. Osobola oddayo mabega n'otandika buto n'otandika buto okusinza wakoma n'oddamu. Ndaba ng'obudde. It's never too late, my dear. It's never too late. Tulabanga abantu batula P7 nga musajja mukufu. It's never too late. Emyaka okyalina mitonzi bwe kutunuulira. Imran aba alina emyaka 10 nga omuzaale na 15 alina emyaka 25. Emyaka giba mika. Ngenda kweza 26. Bujje tto ekitegeere. Singa oddamu n'osanga Sylvia emyaka 15 magezi gawali muwedde tazaala kati though sejjisa kuzaala Imran naye tazaala mangu era nkubiriza abawala abali eyo okuwuliriza bakadde baabwe n'obutazaala mangu kubanga kitta future. Obonaabona nnyo lwakubanga kati abali mu egyo emyaka tebamanyi tebawulira tebagambwako. Yes, tebamanyi naye ekiri eno kyokya kyokya. Nze bwenfunemu ekintu ekinnyeenyaamu nkaaba bukaabi nkaabi naati mba nnemereddwa mba ndaba nga alemereddwa mba ndaba saala kuyamba mwana wange nange so akweyamba nemererwa ebintu bingi tikyotegeeza bingi bingi. Olunaku luno olusobola okukya ne lukeerera tewali kyakulya tosaana kusasula kayumba mubeeremu tosobola toyina kyosobola olaba nga talina makulu mu budde obwo. Naye kyenkola omuntu yenna wankubira ne waba aliwo mutuukako nenkola mutuukako naye nsaba Mukama nsangula amaziga kaabye nnyo kaabye. It is well, muzadde munnange. It is well. Kama abimanya ate abiraba. It is well. Yagamba ali kusangula amaziga nako kweyana kw'omutima gwo mutunuulire ate omukkirize Era mmukkiriza. Imran tokaaba nkulaba. It is well. Ekyo bwe tuwaddeyo olunaku olwaleero atakumira mpeera bankuumire naye nga nzikiza nti Mukama aba akutteko kyonna ky'osobola. Atugenda mu nnaku zino Mukama waffe mwe yazuukirira saba muzuukize ne Sylvia muzuukize asikirize nti Mukama gy'ali era akola era abantu abalungi gye bali. Until next time, Rose Kelebera Bwanika, thank you for watching.